Bana basinga kati abakulembeze ba ghetto okuvira ddala ku kulembeze obwewansi mu NRM system bana bato you know by no opportunity katwina opportunity fena someone like me who have not so much education to speak of today. I work for the government. I'm a senior presidential advisor on the creative sector where I've done amazing job. Ti nabalala bangi nnyo aba excellence in different fields nabasembezeddwa mu ngeri emu oba endala kusobola okuba nga nabo babako kye bagattako. Yesterday bw'otunula president yabadde ayogera wano Moyo n'aleeta abaana nga bana abawala babiri abalenzi babiri nga bayiga ebyokutunga bayiga ebyokubajja okuzimba n'okwokya welding. Naye nga abaana bababuuza bakoma mu class ki ng'omu yakoma mu P7 abalala omu yakoma mu P1. Muzeeyi n'agamba naye kati olwaleero oyo omwana olugoye lwalimu ye yalutunga akola. Naye abantu baali babeerabira olw'embeera eyabangawo school fees ng'abula naki osegera. Naye olwaleero omwana ng'oyo yakoma mu P1 waba asobola okutunga olugoye n'omuntu n'alugula n'alwambala ate n'alabika bulungi. That's what I wanted to do. Nayagala nkwate ku bantu ng'abo nabo batuuse ku standard however much nga tebasobola kufuna uniform education, you know. So ebintu ng'ebyo byagazanya abavubuka muzeeyi ne programs endala nnyingi abantu abali wano bali mu kulaba zibayinza okunnyambako ate ne babanga batuwa bulamu. Waliwo abuuzizaako wano nti why are you singing alone? Why am I singing alone? Honestly speaking, that question is not for me. It has to be for the NRM Secretariat. Nenange ndi wano as a senior presidential advisor first and foremost and a musician's leader. You understand? Sobola kubanga ndiawo today. My wife, she's a minister of the government, and me, I'm a senior president advisor on creative, and I'm a leader in the Music Federation. There is no way we sobola kugatako president wasinga okunetagira mukalulunga kano. Wano nange weetagira okulaba kiki nnyinza omugattako kubanga ate naye atubeereddewo oba okitegeera. Mu federation gye nkulembera yatuwa grant of 10 billion for SACCO ne basooka ne batuwako 5 ne tuziwa abantu zaabayamba nnyo okitegeera. Batufunira common user facility, tuli mu ku copyright rate mu kutambula, batukolera copyright management system enatera okulonchingibwa very soon n'ebirala bingi. Kati nganze omukulembeze ali waggulu bwe mbanga sobodde kuvaayo kugattako tekiweekina sense, but siriyo bwomu tuliyo n'abayimbi be mu regions this time around bayagala okwempawalinga regions oba okitegeera. Era I don't think that I was even supposed to be in this tour. Naye muganda wange Bebe Cool yali gwe bakwasa okukwataganya abayimbi ba national nampa omulimu ogw'okubanga nsobola okujokola ki okwegattako trail nenzija nentandika okukola ng'era gwe communicatinga naye nga is the one in charge of me being in the campaign. So I think Bebe can answer more of that question kubanga yali in charge of the national. Regionals, they are being handled by the NRM Secretariat and the culture. Kati national, it is handled by Bebe. So Bebe can answer that question or NRM Secretariat. But our regions, jebali bobakola, because in this, me as a leader, nabatera mu eddoboozi ne bannanga abalala, bakulembeze bannanga abalala mu structures, like the chairman of associations and the other leaders. Ne bagamba this time around, bagala okuwebanga be bawerukaminga muzeeyi in big number bingaze mu regions zaabwe naddala mu districts zaabwe. Bakitwakingira ddala person ne bagamba actually they want to be welcoming muzeeyi district per district. Omuyimbi wabanga ba mu district era endala asigale eyo n'abano bamuwerukaminge wano, and that's how it is. Okujjako the few big artists like regionally who are cross over in different districts babadde abamu bagoberera era ndowooza Jem Kennedy n'abalala nga babiri. Then on national wise nze mbaddeko, but I'm here in different capacities, you know. I'm not just here nti banonzeeyo bulunzi ng'omuyimbi mbujangu, no. I'm here as a person who is a leader in the music fraternity. How have you seen the reception kusinziira ku President Museveni we yatandikira mu
mu West Nile okutuuka we yabadde e Moyo. Reception ogirabye otya kubanga wonna obaddeyo? Reception nnungi nnyo nnyo nga bw'okiwulira nnyo like vibe eri waggulu nnyo. Abantu bamanyina okuva mu districts zaabwe ate ne bagoberera mugundi ewalala mu district endala ng'obala bo bakyayagala vibe n'okwongera okucelebrating omukulu ekintu ekyo reception nnungi nnyo. Honestly speaking zino campaign za guno omulundi ziri so vibrant za njawulo binyuma oyinza n'ogaatulinde kujju. It's not more of campaign of party, Yes, people enjoy from abantu batandika okutambula okugenda ku venue. Saa 12 ez'okumakya, zigenda okwera saawa emu bbiri nga bajjudde batandika okuzina bakuba engoma bafuuwa effirimbi. It's too much. President yatandikidde mu region eri attached to you eri gye wajjamu omukyala. Biki byotunuulira byolaba as the gains abantu beno ze balina okuprotectinga besides security? Kuba tebajja kulya security, tebajja kudevelopingira ku kigambo kimu just security, balina okukulaakulana mu by'okusoma mu by'obulamu n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Abantu balina okumanya, this is what I can say. Bw'otunuulira President Museveni abantu balabanga overstay ate faamu kyebyemu omukisa ogukyasembayo ng'era twandyagadde nnyo okulaba nti such a system can stay even longer because bw'otunulira ideologies ze n'engeri gye tutambuddemu, it is not about security alone, no. Kubanga bwe yali yakajja muzeeyi yajja ndowooza is the 9th president, right? 9th. Naye mu period yonna gye yajja since independence nakamala emyaka nga 25 yajja nga waliwo only 15 million people. I mean 13 to 12. Naye ng'ate Uganda yali yabeerawo dde emyaka mingi emabega naye waliwo abantu milioni 10 bokka. Kakati by that time bwe yajja ng'abantu babeerawo myaka 2 ne babajjako, myaka 3, 4, 5 ne babajjako. Olina afugako ena ate nadde emeka. Kakati nga buli lutalo olubawo abantu baba bafa. Mzee bwe yajja n'ateekawo resist kyasooka okukolera ddala yasooka ku security. Rehabilitation abantu bajjamu olutalo, mindset change and then security. Awo ng'alina okuvugawo emyaka ndowooza gyalinga 10 mirambirira. Atuuka mu myaka we giddako ng'ate alina okumakinga sure nti akola ku by'okusoma. Okitegeera alina okukola ku by'okulima n'obulunzi, agriculture, then awo n'atandika okukola ku by'obulamu. Owulira omwali okutugemesa ffe kuba kati olwaleero abantu abalina polio wano baafuuka batono naye luli baabanga bangi nnyo. Nze ataddewo embeera ennungi abantu mwe basobodde okukolera n'okkulira n'okwaza abantu ne bafuuka bangi, oba okitegeera. So mu mbeera eyo bw'otunulamu struggle eyo yonna ebintu bingi nnyo ebyakivingiddwa wadde nga bikyali ebimu bikyetaaga okukolebwako ennyo naye so far so good kubanga ebadde struggle ey'okujja abantu mu mbeera eri entalo ey'obuyigirize ey'obyobulamu ate oba okitegeera n'ebirala bingi nnyo abakugu abali wano okunsingako bye bayinza okuba nga bamanyi nga nze simanyi naye sofa ebyo ffenna n'omuntu atamaze kusoma nnyo kingi oba osobola okubitegera kuba tulabyeko and we are beneficiaries of that. Though the maintenance and improvement is still needed, but at least people can celebrate that because otunulira numbers z'abavubuka eziri mu West Nile tezandibadde nnyingi bwezityo singa ebyobulamu byali si birungi. Si birungi okuba nga tibiri on the where it's supposed to be, but so far so good. At least waliwo kyoba otandikira. Wachegera kubanga Uganda tegenda kufugibwa president yeka n'abo abajja kujja, but so far at least tulina we tusobola okutandikira nga twetwongera okukolerawo as a country okulanga tu improving. Naye so far tukuze wetuli abaliwo then improvement ejja kubanga eyongera okukolebwa naddala nga abantu muzeeyi bamwesize ne bamwogera ekisanja kino agenda kubanga atera akoleramu ebintu bingi ebigenda okutujja okutuzza ewala. Otambudde Uganda yonna ng'oyimba interactinze n'abavubuka ab'enjawulo kubeera audience yo mainly bavubuka
ekintu kye basinga okaaba ly'ebbula ly'emirimu okusinziira nga bw'otunuulira ebbula ly'emirimu tulina dinenyeza bavubuka oba gavumenti eno? It is two way. Osobola okuba nga onenya gavumenti olw'ebbula era abazaalira mu bbanga ki oba okitegeera ye aba akola ki wajja akola alina kuvaayo ddi abalala bajje muntu aba alina abaana 5 ng'ate akola mu gavumenti oba nga alina waakola olowooza bw'avaawo alina kuddawo bameka kubanga omuntu abeera n'abaana 5 naye nga ye ali atya omu so abantu speed kwe baviira ku mirimu retirement ntono nnyo ku space abantu kwe bazaalira so gavumenti esobola okunenyezebwa naye ate naffe tusobola okwerwanako ng'abantu okubaako kyetusobola okukola so bino ebintu byakusalira wamu amagezi fenna si kubanga gavumenti yeffe abantu oba okitegeera instead of blame game and fighting we can always bring in amaloboozi agateesa okitegeera instead of oli okudde n'agamba nze sirina mulimu obuzibu bwa gavumenti nze saalidde obulimu bwa gavumenti yeffe abantu bwe tuba tusobodde okukwatira awamu nga tutegedde we tuvudde we tuli ne we tulaga tusobola okuapproachinga ebizibu bino byonna wamu ffenna as a team oba okitegeera nga gavumenti tukolagana nayo like for example olwaleero ffe ng'abayimbi bwe twatandika okuvayo ntandika okukolagana ne gavumenti obulungi ne tukakanya amaloboozi g'okuyomba gavumenti ezze netulaga essuubi ly'amaanyi. They are going to build arenas now for the first time. Tusobola okubanga enkuba ne bw'eba etonnya omuntu akola show ye bulungi okitegeera ne luli tebyaliwo copyright lejja copyright management system n'ebirala lwakuba tuwogedde bulungi so n'omuntu ali eyo nze amagezi genyinza omuwa bw'oba olaba nga waliwo ebbula ly'emirimu mu ngeri emu oba endala naye nga gw'olina idea osobola ogireeta mu bulungi osobola okukola ka live oba n'okola ka video ng'oyogera ng'olina oleeta idea zo mu buki obulungi naye bino ebintu by'okuddaawo abantu nga bablaminga oli ayomba buyombi wekalakaasa sometimes ebintu ebyo nze ndowooza tibiyinza obutakola so I don't know whether emirimu bwegibula tulina kujja netwekalakaasa oba bwegibula tulina kufuna solution to that problem because abantu abamu bajja bayomba buyombi balwana bakola biki naye ate ekyewuunyisa nawe oli muvubuka ate okola oba okitegeera kitegeeza nti tusobola okukiteesa kubanga nga waliwo at least 80% nga yeekola the 20 we can also find a way oba wabawo 60 or 40% 60 or 70% the 30 we can see how we talk tulina kuyiga buyizi engeri gyetufunamu engeri gyetuyimba kuzimba ggwanga lyaffe naye si kulyonoono olw'okuba waliwo ebibulamu because nobody is perfect but at least we have somewhere to start saagala kwogera bingi nnyo because I'm not a pro mu bya politics okitegeera but me as a normal person omuntu wa bulijjo this is what I can say if there any other professional you can help me to elaborate more than what I've done but this is what I can say nze ng'omuntu we wansi okay kati era nga gwe atambudde eno era nga oli munnayuganda akwatibwako development n'ebyo byonna bitambulira mu ggwanga kino ekibuuzo simanyi oba kijidde mu kapasite yo naye osobola kisubmitingako mu ekyo ekitimu oti tulabye nga waliwo developments eziri mu kukolebwako naddala infrastructure z'enguudo ne tulaba nga ne bipa kwaki road eri mu kukolebwako n'amaanyi mangi ate nga ngazi ne tulaba moyo road nga ngazi bali mugikolako n'amaanyi mangi n'enguudo ze tulabye mu moyo sorry wano mu Adjumani nga zinyirira okufa obufi nti osobola n'olwekwatirako video waliwo enguudo e Kampala ozotunuulira nga tezinnaba kukolebwako bulungi tugambe nti ab'e Kampala baagaana osiima omukulembeze n'anyiigamukko n'agamba kasooka abeeno honestly speaking sijja kulimba nti nze manyi nnyo ebikwatagana mu gavumenti naye nze njogerera wano ku level y'omuntu wa bulijjo bw'otunulamu abantu beeno ebbali n'otunulamu n'abantu beeri enkulaakulana eri e Kampala gye yasookera era gye ewangalidde emyaka gyonna because that's where
capital is. That's the capital city, Kampala. And central, wetusinga okukolera. Enguudo ezo zikolebwa ne zoononeka kubanga abantu abazitambulira kuba abangi. It's all about working on them and maintenance. Oba okitegeera. Enguudo bazikola olw'okuba nti, like for example, omunyigo mungi nnyo mu kibuga. Kakati olw'okuba nti omunyigo mungi nnyo mu kibuga, ate enkuba ewaggulu gy'eva, tojja gamba nti nno tumanye ekipimo ekivaayo. Oluusi bakola emyala ne bakola biki trenches, naye ate oluusi enkuba nejjanga nnyingi nnyo okusinga ye. Obukitegeera emyala egyo gye baakola oluusi neyitako, oluusi nebikola bitya, enguudo ne zoonooneka n'ebirala bingi, zoonooneka mangu. Naye ate eno mu kyalo enkulaakulana ejjayo buzzi. Kati yo enguudo zino ezisinga mpya zo sigamba mbu zaali za koolaasi ne bamugjawo n'atajja mu kati bazze embuzi zikola. Enguudo zonna ezisinga be bazitemye n'ozitema. Pulaani bakoze empya, enguudo bazigaziyiza, bazikoze zikyali mpya. Tezinnaba kwonoonekako ezisinga. Naddala zino ez'ebbali ezitali main road. Oba okitegeera. So, it has nothing to do with nti oba baasooka kukola eri bano baabeerabira, but embeera y'ensi oluusi ebisinga ereeta embeera eyo. Nti eri abantu abatambulirako ne business n'emisinde mingi ate oluusi n'omunyigo. Okitegeera. Kati bireeta obuzibu ate okusingako eno nti enguudo z'embyalo emirimu egikolerwako oluusi si mingi nnyo compared to the other one. So nze era nange awo mu kumanya kwange okutonotono awo nyiza, that's what I can say. Okay. It has nothing, it's not political, bano babaagala nnyo bali tebabaagala. No. Kati enkulaakulana eri mu kugenda ate ng'ewideninga mu byalo. Okitegeera. Kyova olaba ebyalo ebisinga kati bali mu bikola chorus. And it has to look beautiful because it is new. Okitegeera. Yes, ate ekyokubiri zino enguudo tezaaliwo mbu mirembe gyedda zaaliwo ne zifa bufi, kati tezaaliwo wadde. Nezaaliwo zaali ntono nga tezabya ttaka. Kati bazitemye, bataddeko malamu, bataddeko kolasi, and it looks beautiful. Ewamu bakoze na plans mpya ez'amaguudo ne batemya mpya completely. Shortcuts and all that. Salama Road bamukoze. Mwana jamanye kuba bakoledde bantu. Yogera amazima abe Kampala Museveni tebamuwa kalulu yabakoowa. Nekanze nkubuulire Museveni alinga mukazi alaga keya yali ebirungi. Ekyo nakyo kisoboka. Tebamuwa keya. Keya zo bweguyaki. Si kweguya. Naye here is the thing. Ya keya. Ndabayo. Si kweguya. Ekyo nakyo kisoboka okuba nga kisobola obaawo. Gwonaalya byange nga tondabawo. Kisoboka okubaawo. Nti omuntu akwagala nawe gw'oseko okubanga naye sometimes it's not like that. I don't think a head of state can think like that. Naye ebiseera ebisinga my submission is bw'otunuulira activities eziri mu bibuga ne mu byalo oluusi byanjawuloko. Naye nga n'ekyokubiri tosobola kubanja kw'otaawula. Si kizibu kuba kati olwaleero bw'obanga ggulu njagala omuntu yenna ali eyo genda mu Google teekamu ggulu omala olabe aerial view ya ggulu olabe teri luguudo otali lukole chorus because balonda muzeeyi almost 90%. So atalina ngeri gyayinza bammamu kubutaba mwangu gye bali naye nga president abantu bonna abaagalira bonna abakolera okusinza n'ekirala kyenjagala kino nkikusaba nganzi kubiriza bannayuganda bali kuno bettanira okutambula eggwanga balitegeere. Abantu bali eyo Kampala bali caught there. Kyekiri ekyo kyokka kye bamanyi. Eno wanyiriro oyinza okulowooza oli luddawa naye tebakimanyi. Abantu bagambe batambule ensi bagitegeere. Abantu balina okutambula bategeere ensi ekyo kyekisingira ddala obukulu kubanga okutambula kulaba okudda kunyumya. So I will encourage you guys to move all over the country musobole okulaba nga ate mubako byemuyiga here and there. But still abantu abamu ba area MPs abakulembeze b'ebitundu abamu si balungi, abamu tebakola ate ne beekwasa. Like for example areas ezisinga okubanga zikulemberwa opposition ebbanga eddene kizibu nnyo okubamu enkulaakulana kubanga nabo bennyini enkulaakulana ezo tebandyagadde zijje kuba bwe zijja zibajjako kye bayinza okwogera.
bakalulu bakalya bakomplaining ati bano tebakola so nabo benyini olumba inzo ziremesa mu nkiiko ezo ze babeera kubanga wanaabeera nga ebintu bikulaakulanye nnyo temujja bazza mu ntebe mujja kuwaaba abakoze so ebyo ebintu nabyo mbyegendereze nnyo omuntu ng'akuwakanya kizibu nnyo omubuulira n'awulira kizibu nnyo okwanguyira kujjaku oli nga mutambuliramu there you can negotiate and ebintu nebitambula so ekyo nakyo mukyegendereze nnyo njagala otunuulire nnyo area ng'ekulemberwa opposition tekulamaawo kubanga batuula mu bukiiko obuleeta enkulaakulana babeera bawakanya era tebaagalya ddala kulaba nkulaakulana eyo kubanga eba tebakolera bwe batuzimba ebintu nebitereera temujja bazza mu ntebe kuba baba tebakyalina mboozi njagala kukubuuza ku nsonga ya regional artists mugenda kusala amagezi kyokulaba nga abantu bajja kuba regional artists tukekuma kyanga tugamba nti kati oyo afuuse local artist under your regime ogamba nti kino kiro kya campaigns it's a seasonal thing tugenda kujja mu stili naire wano bayimbe kyakuteekomaawo nze njakera kumakya mupostinge nga yimbe ku campaign ne music nga tali Kampala tali ku radio kati nga gwe president wabo era nga gwogamba regional artist alina okukola ki okuyimba nenze ndowooza twali bali platform eno gye bayimbirako it's not what is supportive platform solution kye mugenda okukola okulaba nga muli kati munode mulingako abali ku mulemi okukola prevention muli kuchua ate nga twali tuletaaga prevention netukola kumakyala tugamba nti under education regime yataninga regional artists into national artists oba outside border international mugenda kikola mukyama tuvudde ku bya campaign eyo ye goal nga bwe nakugambye olwaleero government bwe yali ejja yasooka kutandika na security kusobola okujjawo entalo ezaabangawo okitegeera nedda mu byobulimi n'obulunzi nedda mu byobujjanjabi mu byobulamu nedda mu byokusoma nedda mu ki kati eri mu sports and entertainment kati ne ku entertainment olubazze kubeera olaba gavumenti yezimba structures zino zetulimu associations and circles. Why? When you have an association ne mutuula as an association mutandika okwogera ebizibu byammwe ate gavumenti tetera kudukira kinoomu gavumenti eddukira bangi kubanga ekulembera bangi so kati structures zino zateereddwawo it is an indicator showing how things are going to be better. One, funds already zatandika okujja musako emyoga nembayimbi mwegiri naki okuba empawalinga akati tuze fund for the federations and then osobola okulaba nti cooperative bali mugikolako and cooperative management system. The moment people are empowered economically they can have capital to do quality, produce quality. And also the president ya offering okubanga agenda kuteeka regional professional mix and master of quality. The moment people have quality, language is not a problem because language is universal. There people, after producing quality, they can match on an national and international standard. That alone, it will make a lot of breakthroughs. You know, this behavior campaign, kitono just kya myezi esatu kujja kukola ki kusanyusa abantu baffe kubanga sikiwa nti abantu bewaffe basobola okujja ne boogera mu lulimi abantu beno lwe bategeera ennyo bano abantu beno bamanyi ebyabwe bamanyi culture bamanyi ebigambo byabwe bamanyi kibyagala omuyimbi waayo bwajja n'abayimbira ennyimba ezabakwata ku mutima kiba kyanjawulo ffenna tukkirize. Ekyokubiri bayimbi bangi nnyo abali regional mu Buganda naye olw'okuba gye tubeera tetukiraba naye bangi nnyo nga tayimbangako mu northern nga tayimbangako na mu west tebayimbangako yadde mu east abayimbi bangi nnyo ab'emu